ebiragiro bino njaga tujjewo kiragiro kya muddemu mulonde naye waliwo ensobi ezogerwako ezakolebwa bwetwogera ku basajja abo bakawuula abajja ne bawuula abantu emigo, bwetwogera ku basamba obubokisi, bwetwogera ku abo bagambwa nti balemesebwa, bwetwogera ku kugulirira ensimbi. Judgment eno terina advisory statements ziyakoze nga ziyamba okwavoidinga ensobi ezo okuddamu okukolebwa. Terina era ndoza nayo yabadde kati amakulu gaayo gabaki yabadde endala zonna zibadde zibeera na advisory gamba n'ekirala nti akalulu kano kaali kangeri nti abaleeta obutabanguko tebaali be electoral commission kubanga ne electoral commission nga Nalukola nayo yali victim kubanga nayo officials baayo okusinziira ku gundi eyo baakubibwa. Awo wennyini wenjagala nti omulamuzi yandibadde ayamba akakiiko k'ebyokulonda obutaddamu kubeera mu scenarios ezimu. Kubanga bw'ogamba nti nno mudde mu kalulu katugambe wadde wakyali obudde kyekyandibadde kooti kikyandibadde ekoze okulaba nti tebiddamu kubanga okulaba nti tebiddamu kubanga okimanyi nti ekisazizaamu akalulu kali expensive ku gavumenti omuwa omusolo ne ku bacandidates abakalifu ne cost ku bantu ababonaabona n'obudde bwabwe. So kakati nga kooti nze ndowooza olina obuvunaanyizibwa okulaba nti oluŋŋamya era eyo yabadde nayo step ya gyendowooza nti bagisudde kooti kubanga ofunye obujulizi nti abantu abayiwa abalemesa abantu polling station 14 siba akakiiko ka byakulonda siba akakiiko ka byakulonda Sinalukola si Hajjati Nambi be baani ate si be bana bali mu maaso go bwe banaakomawo mu mukaddamu ne mukano kenyini kwagala baddemu balonde bwe banaakomawo mukaddamu era nga bakomawo mu kooti. So nze ndowooza nti nayo yabadde okulemererwa okuteeka obuvunaanyizibwa bwawe bukoma we bulina okubeera. Nze ndowooza yabadde byebimu ku ebyo kooti byogamba nti yasudde butakola. Njala tudde era ku nteekateeka ey'obujulizi yo kooti kwesinziira okuba ng'ekola okusalawo nga bwe yasazeewo eyinza okuba yendaba yaayo y'omu ndaba yaayo. Ekyobutabawa budde bumala okwennyonnyolako okuleeta obujulizi bwammwe nabo okuleeta obujulizi bwabwe ekyo eyinza okubeera ensonga enkulu eyesigamibwako. Muli sure nti bwe mugenda mu apiiru musobolera ddala okuwangula apiiru eyo? Tulowooza kubanga ekisooka ebimu bitakanyako na kooti nga n'omusango gukyatambula kyali ensonga Hajjati Nambi yaleeta abajulizi 3 abamuwera obujulizi mu ngeri y'ebirayiro affidavits ne tusaba kooti nti etukkirize tusweyeko ebibuuzo abajulizi 29 abooli akwaba 3 baleese okubasooyaso ebibuuzo kugezaako kuteeka ku nninga bino bye boogedde mu birayiro kulaba baba bikakasa n'okubabuuza nga bw'olaba Hajjati Nambi wa Honorable Nalukola bali mu kooti wadde bali batadde ebirayiro naye ne bajja ne basooyesebwa. So tusabe abantu 29 kooti yo mu magezi gaayo negamba asijja bwa 29 mbawaddeko 10 nga ne 10 ye batulondedde negamba wadde no era ekyewuunyisa bulijjo kooti yesalawo baani boolina okusooyasoya ebibuuzo mu misango egyo gw'owaayo abantu bo nti mumpe gundi ne gundi kooti nesalawo oba bakuwa oba tebakuwa. Kyeyandikoze lwaki wayadagatuwa ku 10 yandigambye kale mmwe mweronderewo 10 ne bawo muwendo kubanga nze mba kwadda 29 buli muntu nina kye mwagalamu ekyenjawulo kati yakuselectingidde yalondawo nti nga talina criteria gyekoseza bawadde bano bemujja okubuuza kaakati era nakyo ne tukiwakanya twali twagana kukijulira era n'agamba emisango gino girakwatibwa mu bwangu biki era zizimu ku nsonga zitujja otuteekayo kubanga byonna byennaku ebiri ku rekodi ya kooti. Waliwo ensonga ya cost kuba mmwe nga bwemugenze mu apiiru ne Nambi yagenze mu apiiru ye ali ku cost agamba nti nze sisobola kubanga omusango naguwangudde nga guli ne my favor ne balagira n'akalulu okuddibwamu nga nateekamu cost mu prayer yange netanziribwa netaddibwamu ne bagamba bagambye akalulu kaddibwemu mu mbeera eno ey'emisango gino okusinziira ku judgment tebafloatinga Nalukola
kakati ye Nambi cost eno abajagala abayagala Nalukola yabagisasula ndoza nakachekebeko na bewo wabira of course mbere ya bulijjo aluzinze yasasula costs ne baba forcing siye naye okuzigaba obutazigaba kisinzira ku mulamuzi kisigala mikono gya mulamuzi twagala sinali eno bampabira nakachiko kebyo kulonda ne mu byonna omulamuzi bye bampabire bisinga bigobye kuba bisinga bye bagamba ku Nalukola byagobeddwa kituufu byonna bisinga bye bagamba Nalukola waguli abalonzi Nalukola wakola bodi Nalukola bodi byonna koti yabigobye nesigazaawo ebyo yebyera abantu bikulu nenga tebiruma Nalukola ng'omuntu wewawe bidependinzeko okusalawo kwe kati cost era Nalukola muzimuwa nazinkalinga wadde nebyo mumuropye ye oboolyawo ndoza omulamuzi yatunuddemu n'alaba nga tekigwanidde kubanga ndoza yalabye nti nekyasizzamu okulonda ekisinga obukulu ensonga enkulu eya possession tekyali ku Nalukola tekyali kabika byakulonda so ndoza n'alaba nga tewaliwo gundi ekyokukirya ku costs simanyi kitya bwe kinaabeera kubanga kimanyikiddwa nti costs ku nkomerero byonna ziri mu mikono gya mulamuzi yasalawo so omulamuzi bw'aba asazeewo kyetuyita discretion kugeraageranya kizibu nnyo kooti eya waggulu okukikyusa naye nze ndowooza nti ensonga enkulu kooti weetaatuyambye nnyo ng'oggyeko bannalukola oba Nambi kyekyokulaba nti tukuza tya demokrasiya mu mbeera eya akaluke kawempe gyekaali kubanga obululu akaluke kawempe fena tukkaanya nti kalimu ebirumira bingi nnyo ekizibu ekyenjawulo ekyalimu nti eyali victim yasinga okukosebwa yamala n'akola ki n'awangula naye ekyokulabirako kyenkozesa kojja Mukiibi nti kiringa ng'omuteebi wa Manchester United club esinga obunene mu nsi n'obulungi omuteebi nga ayabudde agenda kuteeba n'atuuka mu box Van Dijk omuzibizi w'eri n'amukuba endobo eyandibadde evaamu penalty naye ono n'asitukawo n'agenda n'akola ki golo n'enywa erefu tajja gisala nti ate tukomewo tukole penalty nti wadde kubanga gwe bakubye okoze eki kyobadde yagala okifunye oteebye naye senga ekulema ate basobola okukola ki okomyawo ne bakola fo kakati naye ekiti bwe kyali nti senga Nalukola yetawangudde nga tebamulangiridde oba oliawo yandibadde n'ensonga ogenda mu kooti kubanga ugambe buli kibi kyakolebwa ye kyakosa ye Hajjati Nambi eri yamukwatako eri yayimiriza olukiiko lwe nekuba kandidate twali yakubwa kakati bw'ogamba nti nno ogumu akakaaga Hajjati yandibadde awa 1 kooti ku bujulizi obulaga nti wali abantu abaali balonze bwe bati kuba ogumu kakaaga registered voters abantu bete waliwo abaali bakoze eki bagamba mbu baali bakirina abo abajjako mu kooti waliwo abantu abaali balonze nga mutwalo gumu okiraba era nsuubira nti mwalimuko ku bantu bange otherwise as it is now tewaliwo kiraga nti even waliwo omuntu omwe yalonda okujjako ye Hajjati yekka yakakasa nti ye n'omwami we bakola ki balonda be baba biri bokka betukakasa nti balonda awo bwe bujulizi bokka bweta mu kooti obw'abantu abalonda mu police station 14 akadde katugenzeeko omulabi wa Terefine yaffe mbadde ne Counsel George Musisi wa Pace Advocates